sentamu agawulireko n'amatuge agatwale agategeeza abantu bebawangala nabo. Olwaliro mbadde nzijja ku mukutu guno nfunye olukomo lw'essimu nenfuna amawulire gano wammanga bantegeeza bati nti tegeeza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawangula akalulu ka mwaka 2021 nti waliwo olukwesese oluteekeddwa State House n'abatamanya ngamba Bayoseta Asomtono Wakalekezi okuddamu okukola ebikolwa ebyekko gamba nga okugezaako omupaatikako emisango gy'obutujju era abagimusibeko nti abadde atendeka abayeekera. Era bwe twogerera nti waliwo abantu abateekeddwawo abagenda okuba nti bagenda kuvayo okwesowolayo okulowoozesa ensi nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adiringa nabo era ng'alina n'ebyokulwanyisa mu maka ge weppo n'ebitundu ebisigadde ebingi bano abayeekera banaakola ekintu kino. Mu information edda gye nfunye baŋŋamba nti state oba gavumenti y'omumpembe yagwa eya former president Yoseta Basomtono Wakalekezi eteekateeka okusimba oba okuddamu okuziika emmundu mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu compound oba mu nnimiro ze badde bamuteekeko emisango emijeetege gy'okuba nti akolagana n'abayeekera. Museveni balowooza nti yo tactic kyakola. Mukulu Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Kalekezi njala kugamba ekigambo kino kitwala olwaliro. Obukodyo bwammwe obukadde bwe mbadde mutambulirako ebbanga lyonna okubuzaabuza n'okufuga tubutegedde bulungi nnyo era tumaze obbubuulira abantu. Okujjako ng'obutasoma bwamwe bubatawaanya nga nti obutasoma bulumu okuse. Tosobola kuddira program ez'emyaka gy'abakadde emyaka gye mutandika ogireta mu baana aba .com era right now. Tusobola okukyusa ensonga zino tubuzibulira ensi n'ensi n'etunda n'eraba. Tuzuukusizza abantu amaaso. Kati gwe bw'otula mu kitanda kyo ku myaka gye85 ne mukazi wo n'agwa ensimu nga ne ku Lwokusatu yamukuba n'agwa mu State House nga bali mu meeting. Kiki ennyo kye mutafunye mu nsi muno okutandika okwagala okukola ebikolwa ebyekko. Bwe mba mugamba nti mwawangula akalulu kiki ate kibeesiba mu bikolwa by'okuwamba abaana. Bwe mugamba nti mwawangula akalulu kiki ekibatandika obbaga nti mugenda kudda musimbe emmundu maka ga Kyagulanyi. Kiki ekibafrontingisa abantu mugenda okusibako emisango nti abantu bano Kyagulanyi abadde akolagana nabo nti babadde bayeekera musobole musibako omusango gwa treason musibe. Njagala ensi etandika okwetegereza. Waliwo information eyafuluma ne mbagamba tusooke tugirindemu nze sigenda gyogerera. Information yali etya. Waliwo information yafuluma ng'egamba nti Sam Kuteesa Kahamba omusajja omulungi eyajja Mawogola n'afuna nti nanyini Mawogola yakwata obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ez'Omumerika eziyitibwa obukadde 7 bwa $. Ne batuula mu nkiiko ez'ekimpukumpuku n'abakulembeze abamu abava mu mawanga ga Bulaaya ne babawo omudidi gw'ensimbi okuba nti bakyusa emmundu okugizza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira ne bagamba nti information yefulumye ne sigenda gissaako ssira okutuuka ng'amaze okuprovinga nti kituufu. Tubadde ennaku ezo tubadde tuli mu struggle eno nga tugezaako nnyo okufunza Museveni ono mu buli ngeri neesoboka. Twadde tuli awo abantu be bamu bamagulu meeru ng'ate beekyusiza mu kiti ng'embazi batandise okukyusa ebigambo byabwe. Oluvannyuma nze nga nzize mbagobera nga mmanyi kye bagenda okukola. Ekituufu kiri nti bamagulu meeru naddala bano ab'emu ggwanga eryo ge tuyitagana amawanga aga wano waggulu mu Europe bakyusiza olulimi bwonna. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti ffe nga ffe bannansi ffe tulina obuyinza era ffe tulina okusalawo future yaffe. Bwe tuba nga tusazeewo nti twagala change by all means mwezi gumu oguva kati change tujja gifuna. Ebigambo byogerwa bamagulu meeru kati essaawa zino abamaze okufuna obulirimbe bw'ensimbi n'okubasuubiza ebyobugagga n'amafuta mu Uganda olw'okuba nti oli tannakyafiirwa kyagala kubeera wala mukwata musiba. Ekyo tekibayigula ttama. Njagala munkolere ekigambo kiri bwe kiti. Njagala mukwate obanga bannaffe bakola ku kitebe kya Uganda mu Bungereza ne mukwata ebifaananyi by'abantu bonna battiddwa ne video mugende ku kitebe ekikulu eky'amawanga aga abasajja bagugulu meeru mutandike okwekalakaasizaawo mubalage obutali bwenkanya olw'okuba nti bakkiriziganyizza ebintu bateesa okukkiriziganya n'omumpembe olw'okuba nti bo kye bafa kufuna bya bugagga so kifa ku bulamu bw'abantu. Mutandika okugenda ku kitebe ekikulu ekya European Union mutandika okwebeekalakaasiza mubalage nti temuli babativu n'olulimi olutandise okukyuka. Ekyo sigenda kirwako kujjako bagamba nti mutandika kikola with immediate effect mubategeeze. Ekyo ndo nga nkivuddeko omumpembe Yoseta Basomtono Wakalekezi nenkyagenda kuddira until you drop this mission of framing Robert Kyagulanyi Ssentamu that he's dealing with the rebels in Uganda, whereby you are planning to plant guns in Robert Kyagulanyi's plantation and compound so that you can frame him as a terrorist, so that you can charge him with a treason case. Because you've got some whites or some European countries which have agreed with you that they are going to give you lifeline in another term of the presidential. This is wrong. You can't. Because it's we Ugandans who decide our fate, not
your hypocrite system and your friends whom you braved already, because we know that we Ugandans, we are the one to decide our future, not you, because you too are foreigner in Uganda. You understand what I'm saying? So I continue to say that this mission of flaming again Robert Kyagulanyi Center by planting guns and weapons, including those coached agents of yours who already been coached to witness in the courts of law that they have been working together with Robert Kyagulanyi Center more to unsettle you in Uganda. That is a wrong move, and drop it with immediate effect. Even tomorrow I'll come back. Even your son himself, the so-called Gibule, and the former MP of Mukono, of the certain constituency where son has been contesting, Chibule is doing the same. Right now as we speak, Chibule is recruiting rebels, and this week, he was given almost 300 guns. And the person who gave him those guns is your former partner, that is Kare Karechi's Kaihura. In this process, too, your son Chibule is training rebels in Mukono district, even to blackmail Noob, that Noob supporters, they are practicing unacceptable activities of rebel activities in Uganda, in Igoma forest. We know that. So you think that we are so stupid that you are still using the old tactics of flaming people so that you can flame them with the treasonous case, you put them in a jail until for you think that it's enough time for you to leave Uganda and you vacate. That's wrong information. Please drop it. Wow. Echirala. Bana Uganda tubadde tubasaba. Tukole ekintu kimu. Nabagamba endowooza entuufu, omuntu bw'omutegeera nti ono y'ono takulumyanga mutwe. Nabagamba nti tutegedde abantu bonna bali mu opposition, bonna bakozi ba Museveni, ne tukitegeera. Kiki ekikuleetera okutandika okusharinga posti z'omukyalo Museegu? Gwe mumanyi nabagamba nti ali ku mission mu state, bamusasula omusaala, bamukoochinga kuva dda, n'agenda bw'agenze kwasalira nga tali kwasalira mwali ku mulimu ng'asula mu apartment za gavumenti ezabano ze baagula, ng'era asasulwa. Mukole ekintu kyekimbu ekiti. Mu reporting account ye kyekisooka. Ekyokubiri, don't share, don't comment. Mu ignoring bwana abayogeri kubanga si yasoose. Oyo si yasoose muveeko. Asigale n'obuseegu bwe kubanga tumanyi bamukozesa ate na kyagenda kukola Robert Kyagulanyi Center mu. Please mbasaba n'obuwombeefu. Ignore that woman. Ignore that woman. Mumuveeko akole kasasiro we yenna mumuveeko mu ignoring mukole ebintu byammwe. Don't share, don't comment. Mumuleka posting ebyayagala. Obudde bugenda kujja nga yalina okwetondera bannayuganda, which is too late kubanga ne university gy'akeremega gyali asomesaamu yagwadde n'ettaka baalitunda, the university Maketa kya university. So ngenda basaba bonna abantu abali mu kategori yoyo mukyala n'abala mubeiginowalinge tembattu. Don't share the information, leave it there. Muiginowalinge, don't comment. Temukola kimwamutegedde mukozi wa state sympathy da temukirwako. Ekyo nkivuddeko. Still mu kigulalo gye Museveni yasasu kati tuze mu nkola eringa tubadde tukyali mu campaign, kati baleese enkola empya. Bakutte ensimu empya n'enkadde ne basasula ba TV journalists, ba political analysts, radio stations, ba public figures, bonna bagenda kugenda against Robert Kyagulanyi Center mu nga boogera buli kigambo kyonna ekisaana okwogerwako. But ffe tulina okukola ekigambo kyekimu kiri bwe kiti. Tutunuulira abantu bano endowooza yaabwe, entegeera yaabwe na biki bye boogera. Kubanga tukimanyi nti mu Uganda tembadde opposition kyekisooka. Ekyokubiri, njagala mukimanye nti Robert Kyagulanyi Center mu agenda kujja n'ebimbadde temusuubira nti bigenda kuvaayo. One, agenda kwambula abantu amasaati agakube ku mmeeza be mwali mulowooza nti bategeera. Agenda kujjayo obubbi abakube ku mmeeza mwali mulowooza nti obubbi tebuliiwo. Agenda kujja bwe mwali mulowooza nti bategeera ebyobufuzi nga tebabimanyi. Abo bangi nnyo. Programs ebyobufuzi zonna Museveni yazisasudde. Era buli muntu gwomanyi oba wa opposition oba wa NRM agenda Robert Kyagulanyi Center mu ekyo mukimanye mubeerawo nga muli awoya ekyo mukitegeere bulungi. Ekyo mba mukitegedde ne bannabyabufuzi okuli omwami ono Yokaana Mirundi eyita Tamale Mirundi yavuddeyo n'akola akatambi akatambula ku social media era yazzeemu n'akola ebintu eby'ekisiru nga Robert Kyagulanyi Center mu n'agamba nti Robert Kyagulanyi Center mu mukozi wa Yusuf Tabasira mutano wa Kalikiza yamuwadde emmotoka. N'abagambye ekigambo kimu. Ekigambo ekiyitibwa ekimmotoka mukyesonyiwe. Mugiveeko. Emmotoka mugireke kagigula era kagisasula yamanyi. Ffe tukale kukola kigambo kimu kuwa information kugamba nti ffe kyetumanyi twagala Victoria yaffe eky'emmotoka Robert Kyagulanyi Center mwajja kukimaliza kubanga URA ye kennyini URA yakiri yalinga emmotoka eno era n'ejiwa number plate n'efuluma. Njala kubabuuza mukulu Tamale Mirundi
Yokana omusajja omukulu naye nga amagezi gagenda gakendera buli lwokuna njala kubuza ekibuzo kimu mukulu ebbanga lyomaze ebyobufuzi ebyokubuzaabuza ofuge ofunyemu ki obadde ng'ojja okyusa abantu obwongo enkyo bagamba eno eru nobaga nti eyo zedi enkyo baga nti eno baga nti eno wayi ebyo naffe ntubitegeera tugamba n'abantu kino tetugenda kikola tugendagera ku kino ensi nekitegeera kati olwaleero bw'ova n'oga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti yamuwadde emmotoka njala kubuuza mukulu bantu bameka balina bulletproof cars mu Uganda wa armored cars mu Uganda bantu bameka kikisooka emmotoka gyavuga number plate yavudde ku planet ndala nejja negwa ku mmotoka oba emmotoka yavudde mbire negwa kitegeeza emmotoka yayita mu process okusasulibwa emisolo neyingira kati bana aba URA abakozesebwa okusiriwala mu emmotoka tugenda kuddamu tugikolera evaluation njala kubula ekigambo kimu the moment ogula ekintu mu dduuka ne kifuluma essawa ekiba kigudde value kati gubonga nti emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayingira ng'esasudde emisolo nefuna number plate mugenda kudda mu girivalio nyamazo genda ku mmotoka etamu egenze mu katale etambudde oba otegeeza ki so the problem is not Robert Kyagulanyi Ssentamu the problem is not about the Uganda Revenue Authority the problem is about Yosef Tabasula the son of Khalid who had a plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu because amanyi nti emmotoka zaadde atambulamu zonna zibadde so fragile nti basobola okukozesa essasi buno omuntu bwa Alexander Kalisikulu bulamukuba essasi n'afa kati olw'okuba nti yafunye amadi vehicle omutasobola kuyita sas omutasobola kuyita grenade omutasobola kuyita kizuka kati yensonga balina akasajja ku mutima nti bw'atuulamu abeera more than safe than emmotoka eri gy'abaddemu the problem is not about nti emmotoka yagiyingiza oba teyasasudde musolo ba yasasudde omusolo the problem is Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde soft target ng'ali mu mmotoka zino eza bulijjo kati bwe yafunye emmotoka eri amadi kitegeeza kati afuuse hard target. If I mention the word hard target, that means when Robert Kyagulanyi Ssentamu is seated in that vehicle, is more safer than ever before. So kiba kitegeeza nti target yaabwe kati nzibu nnyo kukola ki okujjawo. That's the problem. The problem is not about the taxes. The problem is not about when motoka yagisasulibwa the problem is target eyabadde soft kati hard. That's all. It's now a hard target. Chichichoka kati bavudde ku kyemmotoka kale bayingiza okutandika kukwagala protein mundu mu maka ga Kyagulanyi oteko era mu basasi gye batadde okukochinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mogera mu fulemi bamala biseera so ekyo kivuddeko mirundi n'ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa CIA. Let me ask one question, Mr. Tamale Mirundi. You have been in the politics almost for 40 years. Of all people in Uganda, how dare you say that Robert Kyagulanyi Ssentamu is working for CIA? You are older than Robert Kyagulanyi Ssentamu, and you think you are so intelligent, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Why is it that you were left out to be a CIA agent, and they appoint Robert Kyagulanyi Ssentamu? You allege that he is a CIA agent. You are older than Robert Kyagulanyi Ssentamu. You know Uganda more than Robert Kyagulanyi Ssentamu. You know politics more than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Why is it that the person you allege to be a CIA agent is younger than you, who think that you are more clever than him? Don't you think that you need to ask your head before you utter any nonsense? You should ask your head before you come in the public and you utter your nonsense. Ekisooka oli mukulu nnyo ku myaka gyo, ekyokusatu oludde mu Uganda, ekyokunomanya ebyobufuzi, ekyokutaano ogamba oli mugezi nnyo, otambudde amanga gonna ogamazeeko. Lwaki gwe bw'oganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa CIA? Lwaki balekawo gwe ne bawa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwogati wa CIA? Ffe kye tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu munda Uganda eyajja okwesimbawo nga tukimanyi nti buli muntu avayo okwesimba ku mukulembeze gwe mugati mukulembeze wa Museveni afuuka kiki? Afuuka kizibu. Kati wanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka ekizibu, mujja natuuka okugamba nti mutabani wa sitaani kuba mujja kyogera. Mujja natuuka okugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiri agenda mugunda yogera ne Katonda. Bino byonna tubirindidde kubanga the more the monkey climbs the tree, the more it exposes itself. Museveni gyakomye okufuna panic, gyakomye okweyambula. Ense mulaba kati ali naked. Tamale mirundi ne group we munna mu exposing your weakness, your weak side, whereby you are attacking just a single man in Uganda. We are almost 45 Ugandans. Why is it that everybody is concentrated on Robert Kyagulanyi Ssentamu? Why? We have so many politicians in Uganda, but as we speak right now, everyone has been greedy. Everyone has been looking for money. Robert Kyagulanyi Ssentamu is just there.
as a normal Ugandan who wish to lead Ugandan into prosperity, but for you, you have been gaining in divide and rule system as Museveni used to do up to now. That's the system you enjoy. But the clean system is hated. That's why everyone is hating Robert Kyagulanyi Ssentamu. Out together, wow. Means a mash. No gamati nupu chibina cha Museveni. Nze mmanyi nti mu mateeka, the moment ekibiina kiyitibwa nti National Unity Platform, that is a separate entity. Robert Kyagulanyi Ssentamu doesn't own NRA, National Resistance Movement. Stop fooling people. This is National Unity Platform. It's a separate entity and an independent political party. So if you can come out and tell the world that NUP is owned by Museveni and they check the signatories or the leaders of that party, if we find there any NRM member on that committee or any signatory on NUP who is an NRM agent or candidate, then you should come in the public and announce that. But if NUP is full of Nupians, that means NUP is a separate entity and independent party. Stop fooling Ugandans. Museveni owns NRM, that is National Movement Party or National Resistance Movement. Simply as that. Stop fooling Ugandans. Aono mvuddewo kati ngenze ku video entuufu ekigulalugi kiwedde. Ndowooza muwulidde bulungi ekigulalugi kiwedde. Ngenze ku programu eyandeese. All right. Ntandise bwenti.